Ensaba zino agenda kwezagira firimu agyogerere ate tunyumire agiwandiikire katandika butandisi naki muganda wange wakyoliramu olukwe nze bwolaba nazze kulaba so sikundaba bintu ebitukoze bulungi onzijeko eddembe lyange ery'okunyumirwa taata tirikunyeko nsonyiwa kafirimu nemekwogerera kogerere akogerere ate basasudde kukola kibaba kyemwagala simulula avudde kuba katebe ayi studio bamutudde pakatebe muganda wange tewandikikoze akatebe kaleke nze ntuula kale tuula gwe firimu mulaba ntudde tuula gwe firimu mulaba ntudde waka yesuke katandika butandisi kakati entandika firimu ogenda maaso nga tulina mbala naki wetutandikidde tulengera akasaliita ku ntebe naye ngaali wala alengeranga omuntu kasaliita firimu tugireko wano tugikomyawo yagende maaso ereesobuga mumye kambe kasaliita simulula kayiringu ojja kuja otule wano bannange omusajja ono mulaba nga aliko omulimu omufuyirira ayinza okuba alina abaana ekatumulike simulula zaagala kufuula firimu yabya edda nkusonyiyenga omuntu naye katonda yagamba obanga n'ekisa bannange nze mbebaziza nnyo naddala mikwano gyange baganda bange abayizi bano ab'ennambuli bafuuka mikwano gyange nnyo era bafumye nnyo mbereko wano ndabe nga bapafoominga kuba nabo bandabye emirungi nga mpafoominga waba firimu tetuziraba emmanga eyo okitegedde so nange nze leero naye bapafoominga bulijjo mpafoominga balaba kati nange mbadde njagala bapafoominge nga ndaba so osagala kwetikasho y'abandi akasaliita maybe other times siwe kiri tumwogere engalo VJM ate nga akyali mu kizimbe agenda kubanga badde njagala waba atandika firimu atandika engano ennyimba zaffe kyoba olaba tugendamu wa fulashi tugendamu wa fulashi akuyakamba n'agamba tirebera balaba katandika butandisi kabe ku muno wooki oba nyogula kasasula kasasule agenda kukwata musawo mwami njesa anjulira obwo tubuteekako wali nga katandika tukirwako naye bale tuwaga kuwaayo kogenda okubeeramu ng'owekubira mulungu yo nga toli ku mulimo muweeyo fulashi muweeyo fulashi yaffe eno si ya sente nyingi mutwalo kumi tutambulira ayagala n'endala oba ayagala n'endala agambye ezo ntono leeta katole kano kayizize mitwalo 10 tewali buzibu. Ladies and gentlemen, VJ munyugira nnyo kukemiyesa omusajja wa kashi male Allah abayi baviji baba bakashi babirabesente tunoya filimu zadala sitazeza mu filimu tulina filimu ayayay obaze ezisinga ira mu mubiri gwa kituwe kikole n'obudde buzibye Point. Yes, okay. Atwe hola atweki hola bakange Sebu. Bade manyi tulina kulanga filimu ya Yesu. Abaite atwe Montawo seko
Soko Jombe SBS. Gwatolinga nsudde mu kibira ate n'odduka. Nephew yayo yali mweka. Kale, sumulula. Bimpeddeko ojja bifuna osaaga. Ekikulu maama yanzalira omuzikiza nina ensonya musole. Kitwale ntobalaba. Tunoyanza omuddugavu ng'endiba ya Bayibuli. Kubeerera enzikiza. Katandika omenye ya Yesu katujigende mpona. Yesu ke katandika butandisi. Tuba tuli awo. Mariya bamuyita. Bagamba waliwo emunyenye ekutte ku kire. So akakaali kabonera akalanga. Nti omwana wa Katonda essaawa eno yali agenda kuzaalibwa neki? Nalo. Olubuto lwa Mwoyo Mutukuvu. Kiwe kiri? Bwegyali. Olubuto lwa Mwoyo Mutukuvu terubaamu kulya lukwe. Yes, okay, ladies and gentlemen, put your hands together for the finest Nambole High School Choir. Kanswile. Oise ya Debe. Angie. Movie. Nambole High School took on the stage. All right. Final now, ladies and gentlemen.